الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baganda banga bandaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nate nzizo okwongera maaso okweyigiriza ebikwatagana ku bulamu bwaffe ng'abantu ku saidi y'okwetereza embeera. Endwadde eziruma abantu mu nsi muno ziteekwamu emiteeko esatu. Olwo obulwadde bwe bayita maradul udwi, obulwadde obuluma omubiri, ng'omubiri gulwadde virus, worms oba bacteria. Kizibu okukigandawaza, mu Luganda egamba obuwuka. Ne wabaawo obulwadde obuluma omwoyo, maradul ruhi. Ne wabaawo obulwadde obuluma bwe bayita obulwadde bw'ebirowoozo, maradul nafsi. Naye bannaffe abazungu bafaayo nnyo ku bulwadde obuluma omubiri. Naye nga tetunnagenda kumalayo obubonero bwaffe buli, njagadde akantu ako akanyomera ako tukayitemu, nti ojja kusanga obulwadde obuluma omubiri nga ddala buluma mubiri era ng'olina okugenda mu ddwaliro bakujjanjabe. Bannaffe abazungu kye bataamanya nti waliwo obulwadde obuluma omwoyo, nga omwoyo bwe gulwadde n'omubiri ne gulyoka gulwala, maradul ruhi al udwi. Kyova olaba nti obulwadde bwe buluma omwoyo ate omwoyo ne gusobola okuleetera omubiri obulwadde. Bwe bulwadde bwogenda mu ddwaliro nga abasawo tebabumanyiiko nsonga yonna, balaba omuntu mulwadde naye nga tebalaba virus, tebalaba worms oba bacteria. Nga kisobokera ddala obulwadde okuva ku stress nesika al-arwahi al-ardiyatu al-fasida, emyoyo emikyamu gye tujja okuyigako mu ngeri yonna. Era twatandise mpola mpola okuyiga okutwala ewala ku ndwadde ezitategeerekeka ezituleetera okubeera nga mu nsi tetweyagala. Omuntu ayinza okulwala omulwadde bw'omwoyo obwo Allah bw'ayogera nti fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan walahum adhabun alim oba adhim au kama kala azza wa jalla. Obulwadde obwo bwe buluma omuntu atagenda na kufuna ekibonerezo kunaku enkomero bw'anaaba tabwejjanjabye. Ne wabaawo obulwadde nga wa shaitaani nga buluma omuntu nga singa asazeewo okubwejjanjaba mu nkuba ettuufu afunamu mpeera. N'olw'ensonga eyo shaitaani eyina ebintu bingi byetukola, ekimu ku byo kyetuyigako al-ayn wal hasad, ekiiso n'ensaalwa. Era okumanya ekiiso n'ensaalwa bintu bibi nnyo, kyekisobyo ekyasooka okusobezebwa mu ggulu nga Iblis shaitaani ekoze ensaalwa ku Adamu alayhi salatu wassalamu, negaana okuvuunama nga balayigidde bamalayika bavuunamira Adamu. Obava mu nsaalwa yeyo egenze mu ffutwa al-haqid, etandise okusaalirwa Adamu ne mukazi we mu jjana, kakkana nga ebatomeza baseereza.
era kye kisobyo ekyasooka okusobezebwa mu nsi muno. Qabiila bwe yatta muganda we Habiila, bawaayo ebiweewaayo ebya Habiila ne bikkirizibwa, ebya Qabiila bye yattakkirizibwa, yasalawo kumutta olwansaalwa. N'ensonga eyo kintu ky'amaanyi kyeyava Allah agamba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ti mu by'oba osaba nkuyambeko kuba tobisobola, wa min sharri hasidin idha hasada, nsaba nkukingirize ow'ensaalwa beba emukutte. Kati bwe mukwata n'amala agikukuba, twakoma ku kabonero ake-18. Akabonero ake-18 kagamba nti shuurun bitakayyu walgathayan. Kabonero twali katukamaze, ye muntu okuwulira nga emmeeme emusingunduukirira oba n'asesemera ddala ng'oyongera kuli. Era bubonero bungi bwe tujja kgenda nga tutunuulira. Ake-19 katharatun ramsh bila ainain tirkaiya, kwe kutemereza ennyo, n'atemereza atemereza naye ne yeebuuza ye bane mbadde ki, ng'omuntu atemereza naye naye bimusobera. Akabiri alamu fi asnani yadhhabu wa yaud, okufuna obulumi mu mannyo gakuluma ne gaddayo, oluusi ganyeenya oluusi ne gaguma. Obulumi obwo nga bw'ogenda mu ddwaliro balaba amannyo malamu, naye kiba kitegeeza nti waliwo abantu abagenda bakukolera ensaalwa n'ekiiso ebigenze bikuyingira amaanyi ago. Amaanyi g'ekiiso n'ensaalwa, Allah yatonda omuntu nga w'amaanyi nnyo. Amaanyi g'omuntu tolina kwegagereegeranya. Olani Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa, la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nnas walakin akthara nnas la ya'lamun. Okutondebwa kw'eggulu n'ensi kwe kunene, kwe kuzito okutondebwa kw'omuntu, naye abasinga obungi mu bantu bamanyi. Kati Allah okugereegeranya eggulu n'ensi ku muntu, tegeeza nti omuntu ali w'amaanyi. Era Allah n'agamba, ebigambo Allah byayogera lowooza okusingako awo biba bizito. Yagamba nti walakad karramna bani Adam, mazima ddala twawa ekitiibwa omwana wa Adamu. Wahamalnahu fil barri wal bahri. Ani ayogera eyawa ekitiibwa? Ya Allah Rabbul Izza wal Jalal, nannyini kitiibwa. Naga nti twawa ekitiibwa omwana wa Adamu, tumusitula ku lukalu ne ku nnyanja. Warazaknahu min at-tayyibati, ne tumugabirira ku birungi. Tulya birungi, tufuna birungi. Wafaddalnahu ala kathiri, ne tumusukkumya ku bingi. Ebingi ebyo Allah byayogerako tebiva ku muntu oba ku bitonde kubitegeera, wabula biva eri ye Allah yamanye ebingi. Ala kathiri, ku bingi. Mimman khalaqna, mu ebyo Allah byatonda. Tafdhila, ng'omuntu wa kitiibwa. Era Allah nayogera nti musatini watini wa zaituni wa turi sinina wa hadha albalad alamin lakad khalaqna al-insana fi ahsan tafdhil, mu mbeera esinga y'okuba ennungi. Abantu tulina ekitiibwa, abantu tulina kati ekintu ekyo eky'amaanyi Allah yakiteekamu amayengo, amaanyi, amasannyalaze agasobola okutuusa ku kintu effect, obuzibu min haithu la yadiri, watategeerera. Amayengo ago obusiramu bugezaako gatugamba nti omuntu wa bulabe
si yekka ow'obulabe, waliwo n'ebintu ebirala by'obulabe. Kati nabbi yatunyumizayo emisoto ebiri, albatara wa dhata fathain. Omusoto gwe bayita batarao ne dhata fathain. Dhata fathain gwe musoto oguyina layini bbiri ku mugongo nga njeru oba nga nzirugavu. Omulala guno batara gwe guyina akawuuwa akampi kyetuyita ng'essalambwa, guli baguyita kalekkalwe. Naye emisoto egyo senga ogumu ogutunulako amaaso gaziba, omulala senga ogutunulako ng'omukyala ali lubuto luvaamu. Omubaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam, bintu bingi bizibu, naye amaanyi Allah ge yateeka mu mwana Adamu mangi. Senga amala na omutima gwe ne gulwala, amala n'afuna ekimutabangula amayengo ge, n'asobola okubeera ng'asaalirwa ekirungi Allah kyakuwadde, avaamu obulabe. Wa waraahu shaitaani, ng'emabega waliyo shaitaani. Bintu bino biringa ng'ebyokusaaga naye nga bituufu nnyo. Bantu bannaffe batulwaza biizinillah, nga bulaba amajini bwe gatulwaza, nga bulaba eddogo bwe lirwaza omuntu, nga bulaba ensiri bwerwaza omuntu n'afa. Bantu bannaffe batulwaza, bantu bannaffe batwavuwaza biizinillah olw'obuyinza bwa Allah. Naam, tubadde ku kabonero aka20 okulumwa amannyo. Kabonero aka21 ziyadatul balgham walau lam yudkhin. Mathalan, omuntu atandika mu kamwa ke okujjamu ebirusulusu ne waba tanywa sigala, ebirusulusu bijja mu kamwa ke n'akolondola. Ekyo kiri nnyo ku bannaffe Abasomaali n'Abawarabu. Yo badde okimanyi nti abantu abazungu, Abawarabu, abeeru abo basinga nnyo kufuna ekiiso, bafuna nnyo ekiiso mu bannaabwe ensaalwa. Ate abaddugavu nga nze bondaba beesiga nnyo ebigambo by'okuloga. Nti abasinga obungi abaddugavu nga bondaba baloga nnyo, newankubadde ng'eno mu Bawarabu gyekiri ne mu Bazungu gyekiri ekigambo okuloga, naye ate newaffe kyayitirira. Naam, akabonero aka22 kathratu tabawul. Singa ekiso kye bakuba kigenda mu maaso n'okutaama mu mubiri nga kiremeddwa okujjanjabwa, omuntu ayitiriza okufuka. Oluusi ne balowooza nti yalwala sukaali. Yasmau ahyanan 23 yasmau ahyanan kaanna ahadan yamsim khalfahu aw yunadihi aw yamurru min amamihi. Awulira nga waliwo omuntu amutambulirako, awulira omuntu nga waliwo omuntu ng'amuyita oba atambula mu maaso ge, genda okutemya bwoti ng'alaba ng'omuntu amuyiseeko. Olwo nno obulwadde buba bweyongedde nnyo obwo obwamutuusibwako. Singa omanyi we twatandikira, biki ebireeta ensaalwa, biki ebireeta kiiso. Akabonero aka24 thakiru fi jism khasata aktafin waliyadain. Okufunira obuzito mu mubiri, owulira ozitoba naddala ku bibegabega bino n'emikono. Wulira towewulira bulungi ku bibegabega byo, naddala bibegabega ne wakati w'ebibegabega byombi. Ekirala tulina kye tuyita almuawadatun gasswat au gusswa, kye bayita sharqatun.
kwe kubeera ng'ofuna ebikulakira. Omuntu oyinza okuba nga bw'ogenda okunywa amazzi gakutuga, oba okubeera nga buli kaseera amalusu gakutuga, oba okubeera ng'olina ebikulakira olira nga ayamiza ekintu, ebintu ebifaana bwe bityo. Kabona 2:6 al-anina bikathra, okusinda oba okuwuuna. Ekyo nno kiri nnyo ku bakyala n'abaana naddala. 2:7 kathratun tajshu'i, okuyitiriza ennyo okubejjagala, okuvaamu gaasi. Naye akabonero ako bwe kaba kazze ku kiiso n'ensaalwa keeko, naye tekakola ku kiiso na nswala kyokka, kakolako ne ku majini n'eddogo. Ku sayidi y'amajini n'eddogo kiba kitegeeza nti obulwadde obukuluddemu, naye kiiso bakikuba olwaleero enkya n'otandika okubejjagala. Naye okubejjagala olwo kukyuka kwe tutegeerera. 2:8 النوم بكثرة أو إرك بالاستمرار حين نوم أو كلاهما يتناوبان. Okwebaka ennyo oba okubulirwa ddala otulototale oluusi biyinza okuwanyisiganya. Noweebaka nnyo ate n'oteebaka, kisinziira gwe khalaya zo, cells zo bwe zikwataganamu ekiiso ekyo ekyakubwa. Safratu wajihi, kwe kupeeruuka ekyenyi noba nga atalina musaayi. 3 تبدل معظم صفات حسنا جسميا ونفسيا وماديا وصحيا إلى عكس لا حول ولا قوة إلا بالله. Omuntu atandika okukyuka ebitendo bitandika okukyuka. Abadde ayogera obulungi natandika okwogera obubi. Omuntu yali tananaagira natandika okunanaagira. Omuntu yali tasunguwala natandika okusunguwala. Okuva mu bitende ebirungi okudda mu bitende ebibi. Omusajja omukulu n'ofuka ku buliri, wali tofuka ku buliri. N'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ng'ekiiso kiyitiridde. Ojja kubikkiriza omuntu yali omulungi n'oyonooneka. Nzambako ku mukyala yali mulungi. Omuntu omu najja n'abuuza, kanjogera erinnya eritali lya omuntu oli, Juma, yewasiza omuwala oyo. Nayewasiza embooko. Omukyala yatambula, yali asala ekkubo, pikipiki n'emukoona n'emukutula akantu kano. Omutwala mu ddwaliro ne bamutunga. Tosobola kumuwasa kati. Naye ng'oli yeewuunya bwewuunya mukyala wa munne. Sirowooza nti bajja kuwangaala ne babba. Era yayakyogerako, omukyala wange yali mukyala mulungi, accident n'emutuukako. N'omusajja mutya Allah. Musajja mutya Allah. Naye nga kiiso oli yeewuunya n'atamusabira. Amaanyi ago ge tukugambye. Almawju, amayengo gajja ne gatuuka ku muntu oyo, naye nga waraahu shaitan, waliyo shaitan. Akasembayo
kumanya ekiyiiso kibi n'ensaalwa ebyegatta wamu naqsu fil amwal kikendeeza ebyenfuna biizinillah. Omuntu asobola okujja n'akugamba munne mwe mukola n'ebintu byonna bibyo nti tufudde. Ate ffe tunaakola ne bitandikirawo okwonooneka. Waliwo n'abeemanyi najja nakwata mu bijanjalo byotunda bwati naga obujanjalo obulungi buno kalaasi ebidiba kiraba kwonoona embeera yonna. Ekintu ekyo mu bantu mwekiri. Twagala tulabe obujulizi ku nsonga eyo obwogera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Obawo obujulizi twagala tumanye omumanyi ono kwebyo byenjogedde nti kala Barazi yagamba mubamanyi betumanyi mu nsi muno abasobola okwogera ebigambo nebitwalibwa. Yaani bil aini yayogera ku kiiso kyembadde nkusomesa. Ai bihasad nayogera ku kiiso n'ensaalwa. Wakadi yastanbitu minhu ahlul ilmi agamba nti bannannyini kumanya balina bwino gwe bajjamu mu bigambo byenze nsomesa naye njagala nkukuŋŋaanyizeeyo kano tulyoke tweyongere mu maaso. Ekisooka yagamba Barazi nti abamanyi beetafaka beegatta ne bagamba nti anna al-aynu tusibu ummatin muhammadiya aktharu min baqiyatin umamin ukhra, nti ekiiso kikwata nnyo abantu b'omulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okusinga ebibiina ebirala byonna. Abamulembe ab'ekibiina kya Nabbi Muhammad kubanga bannaffe beesooka ne beefuula nti be baawaggulu, bagenza okulaba nga tubayitako olw'okugondera ebigambo by'omubaka Muhammad. Etteeka lino erijja nti wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaqqu fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wadda kathiru min ahli alkitabi, begomba abantu abatali basiraamu senga tuddayo nitubeeranga bbo. Kati otunulira COVID-19 aliwo babagamba kunaaba mu ngalo, ffe tunaaba emirundi 5. Olwekyatuuka nga mu Uganda wano wenjogerera nga abantu babalagira komola ninga ffe twakimanya before. Kyatuuka ekiseera wano mu Uganda wenjogerera nga abantu babakubiriza genda n'amazzi mu ttooyi ninga byonna Nabbi yabireka ebyo tutambulirako. Abasawo babategeeza nti at least omuntu yalisiibyeyo ennaku 4 tebatugamba 3. Ekyaba otunuulira akavuyo akali mu bantu abatawasa bakazi basukka ku omu, akavuyo akabalimu la hawla wala quwwata illa billah n'ebirala bingi. Kyobula nti omuntu atali musiraamu atera okuga nti mwepanga nti muli basiraamu. Ekyo kitegeeza nti kivudde ku mutima omubi ekimwogezza ekyo. Mwepanga nti muli basiraamu kitegeeza be baffe. Wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imani. Kati ensaalwa bwe bakwata n'ekiiso balina kitukuba wekanga ofudde, wekanga ofunye emiswiba nga givudde mu bantu abo. Point emu. Point eyokubiri, anna aktharu aktharu mauti muslimin, obulwadde obusinga okutta abasiraamu yamutuna bisababu al-aini, basinga kufa kiiso. Wa hadha yani anna aktharu min 50% abantu abasukka mu 50 ku buli 100 abasiraamu ddala bafa kiiso kya nsaalwa. Likawuli rasulillah
lw'ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam naawe kennyini andaba mingi nnyo ebikutuuseeko mu busiraamu bwo nga mu butuufu bakubye bukubi kiiso. Kyaba kana sababu mautihim ng'ensonga efudde okufa kw'abantu abo hadisa sayaratun emmotoka efunye obuzibu oba ennyonyi egudde oba obulwadde maarufu obutegerekeka wakadi yakuna gayira maarufu busobola okubeera nga obulwadde tebutegerekeka wahuwa fi asri ba'da alqada'i illahi wa qadrihi bisabab al'ayn naye nga ku ntandikwa y'obulwadde obwo ng'ojje kwogera kwa Allah kiiso kyekyaleese obuzibu obwo. ensonga eyokusatu kama yastafidu minhu akthar min amrad al-udhiyya nga bwe tukifunamu nti endwadde ezisinga obungi ez'omubiri ze nasoose okutegeeza wa nafsiya n'endwadde eza stress wa ruhiya endwadde z'omwoyo allati yajizu al-atibba ezabasawo abamuddwaliro ze balemererwa an ma'rifatun sababuha okumanya kozi yazo wa tariqatun ilajuha nekkubo mwe bayita okujjanjaba obulwadde obwo hiya min athar al-ayn kitera kubeera kiiso okusinziira ku symptoms zenkulaze. katulabe omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwagamba era yastanbitu abamanyi bajjamu mu ebyo point ziri nyezo ziri satu. eyokuna tuzijja mu hadisi ya Aisha radhiyallahu anhu. Aisha kusoma kufuna kubeeku ye agamba radhiyallahu anha qalat agamba amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yandagira omubaka Muhammad ebyengani mirembere ku ye au amara oba yalagira an yastarqi min al-ayn tujjanjaba abantu ekiiso. ensonga eyo nkulu nnyo, tujjanjaba abantu ekiiso. kakati nze naawe tulina kuyiga ekiiso bakijjanjaba butya kuba nabbi amaze okikoonamu nti bulwadde. ze symptoms ziri era tukugamba nti symptoms zino zetwalabye bakutegeezezza wano nti wala yastartan wujudu jamii hadhihi al-a'rad fi al-insan wahida wa fi nafsi al-waqti. tekitegeeza nti obubonero obwo bwonna bwe tulabi bumala kuggwayo mbonero 31 nedda osobola okufunayo obutaano. tujja kukulaga bwo obutalekeka nga bo lazima kasita okalaba ankulageeyo nga kamu okutuya n'engalo n'ebigere ng'ate owulira omutwe okuluma mu nkoto muno. ebyo nsonga nnene n'okuwulira at-tanmir obuntu obukutambula mu mubiri n'omutwe okulumiririra. waliwo obubonero obwo tujja okulaba naye bakutegeeza tekiri nti bwonna bwe yina kumala kuggwayo. buli muntu alina nakutegeeza luli ti Allah yatonda mu kemiko nnya naye nga buli muntu afunako obutundutundu. waliwo alina kemiko ng'amazzi ge gamusingamu, waliwo alina chemicals ze nga ttaka lirisingamu, waliwo alina chemicals ze nga muliro gwe gusingamu, waliwo alina chemicals ze nga mpewo yesingamu. bwatyo ne badividinga ne bakutenjawo obutundutundu gabana science batwala n'obeera omuntu. okiraba ne bajjamu kino newobeera kino kyobala nti tetufaanagana. buli muntu Allah yamutonda bubwe.
naye mama waffe Aisha atugambye ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalagira abantu bajjanjabwe ekiso. Point eyokutaano wano Salma ngejibwa mu hadisi ya Salma radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raa fi baytiha jariyatan fi wajhiha safa'a. Nti Nabi yaraba mu nyumba ya Salma akawala nga mu kyenyi kyako mulimu ekipaapi. Yakatunulira fakala nagamba istarqu laha, oyo mumufunira amujjanjaba, mumufunire mangu amujjanjaba, fa inna biha an-nadhar, aliko an-nadhar, wan-nadhar hiya al-ayn, kyekiso, wakila hiya massi min ash-shaytan, olusi bagamba nti abakubiddwa shaytan. Ekipaapi tukigaziyemu. Mwali muwuliddeko nti omuntu bamusanzeeko ennamba era nga bamutaddeko oba 6 oba 7 mbwajja kumalina ku 6 afe, oba ekisipi ekitali kyaki, ekitali kya siriimu, okiraba, oba naawe kennyini oyinza okwerabako tiwabadde nti walungu oweesanze olungudde wano oba ku kisambi, naye nga tewali kintu kyonna kyolowooza kyewabadde, oba weesanze kegamba ekipaapi ekyaba. Nabbi yabimanya dda ng'akutegeeza ti oyo mujjanjabe aliko obuzibu obuva ku nadha, naye safa ekipaapi ekyo kiva mu ainul jinnu, mu kiso ky'amajinni. Point ey'omukaaga era hadisi ya Aisha ekukakasa byemba okugamba. Aisha radhiyallahu anha agamba qalat agamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'idhu billah, Allahu akbar, ista'idhu billahi min al-ayn fa inna al-ayna haqqu, mwekingirize eri Katonda, omusaba Katonda abakingirize ekiiso kireme batuukako, kubanga ekiiso mazima gye kiri. Bulwadde ekiiso kitta biiznillah, ne bakubika ne bakuziika. Ekiiso kirwaza ku lw'obuyinza bwa Allah, n'olwala n'okomayo. Ekiiso kisiriwaza, ekiiso kyavuwaza, ekiiso kikusuula eddalu, ekiiso kikufuula wenga biiznillah, kasita byegatta maa al-hasad n'ensaalwa. Point ey'omusanvu an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Jabir yagamba tombaka yagamba ala aynu tudkhilu rajulu qabr, ekiiso kiyingiza omuntu kabbuli, wa tudkhilu jamal al-qidr, ne kiyingiza engamiya esepiki. Rawahu Abu Naim wa hasanahu Albani Sahih Jamia. Point y'omunaana nga sinava ku ya musanvu, otegedde nga Nabbi ayogera nti kuyinza okuva okufaako nga kuva ku kiiso. Eggana lyo, embuzi zo, ente zo, nze kyantuukako. Tata wange yampa ente zino zibayita Frisian nga nnyana, nengizimbira ekyumba nengirunda bulungi nnyo, newaka yali neetera okuzaala. Mukulu wange n'aleeta abaguzi ng'alinga gwe nagambye nti ngitunda, ne bagitunuulira ne bagikungiriza nnyo. Ebiseera ebyo baali bampaamu akadde kamu emitwalo 2, naye nga nze mbagamba kale bwe mba mujaga ne badde sigitunda, njagala obukadde 2. Ne bagikungiriza nnyo, ne bagenda bajja ku ssaawa 9
ku ssaawa 10 ez'ekiro yali emaze okufa olw'ogikungiriza. Yalwala, yatagala, yakola etya. Ebigambo ebyo tubibagamba gyebiri, naye kati ekiiso ekifaanana bwekyo bwe kikugwako olaba kigudde ku nte ezitowa kilo 6 naye bwe kigwa ku ggwe aliko n'obusungu bwa Mungu oyenda obba olyazaamaanya. Kale nno Mungu zidde okunywa. Njagala tusome ebintu bino tumala tusome eddagala butya bwe twetaasa ekiiso biizinillah. Namba 8 ana Abi Sa'id al-Khudri. Tujja mu ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyayogera nga tubijja mu ebyo byinzo mu symptoms ezimva okutegeeza nga okakase kyenkugamba nti ensonga eyo ntuufu okumanya kugaziwa na kugamba bw'oba toyina kyomanyi tekitegeeza nti n'abala tebakimanyi. Yarfa Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma daraja. Allah asitula abamanyi. Nange katono Allah kampaddeko kyemudde njanka kagabanemu abalala abamanyi abatusingako gye banaatusanga kubanga gye bali abamanyi abatusingako. Ti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba yali Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu min al-janni, yali yekingiriza nnyo amajinni, wa min aini insyan, n'ekiso ky'abantu. Eyo sahihi Tirmizi. Nabbi yennyini. Wa ana Abi Umama Sahal ibn Hunayfa, ne hadisi emanyiddwa ennyo okwa Abi Umama Sahal ibn Hunayfa qala ra'a Amir ibn Rabi', agamba nti Amir ibn Rabi' yaraba Sahal ibn Hunayfa yagtasil, ng'alaba Sahal ibn Hunayfa ng'anaaba. Faqala, n'agamba wallahi ma ra'aytuka al-yawm. Engoye zikuuma zibikka n'omusajja onyiriranga abakazi, kikitegeeza ma ra'aytuka al-yawm, kino sikirabangako. Wala jiritu muhbi'a al-adhara, sirabanga ku muntu ayina lususu lunyirira bwe rutyo. Qala farabitha Sahal yagweri n'alambaala n'atandika okusinda nga takyategeera. Fa'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Amir, Nabbi Muhammad n'ayita Amir. Fatagayyadu alayhi, n'amusungola. Abantu badduka ne bagenda bawaabira Amir ibn Rabi'a kubanga gwe balabye. Nabbi bye yamuyita bwe bamugamba nti Amiru yakungiriza munne n'alwala, Nabbi teyakigobeera nti shiriki nga gwe bw'oyinza okiyita. Yamuyita buyisi n'amusunguwalira nnyo. Waqala, wuli ekigambo Nabbi kye yagamba, ala ma yaktula ahadukum akhahu, gwe oyagala okutta munno, oyakutta munno, lwaki omukungiriza? Ala barakta, lwaki twamugambye barakallahu fik, egisillah, kale munaabire. First aid, ati bwe bujjanjabi obwamangu ennyo obukolerawo, namugamba munaabire. Basahaba bakugamba fagasara, baleeta ebbaafu n'akadomola akalimu amazzi, kyogera ku biriwo wano. Fagasara lahu Amir wajhahu, Amir bamufukirira mu ngalo n'anaaba mu kyenyi kye. Wa yadayhi, n'emikono gye. Wa mirfaqayhi, n'anaaza n'obukokola bwe. Wa rukubatayhi, n'anaaza n'obukokola bwembiriri n'amavivi gombiriri. Wa atrafu rijlayi, n'enwe z'ebigere zombiriri. Wa dakhiratu izalihi, ne munda w'enkutu ye, katuyite underwear. Fil qadihi, ng'abinaaliza mu bbaafu byonna, mazzi ago gakuŋŋaana. Summa sabba alayhi, banyuma amazzi ago ne bagayiira Sahal ibn Hunayfa. Faraha ma'a an-nas, n'asituka n'atambula mu bantu. Waliwo akantu aketaaga okuyega. Omuntu akungiriza munne n'atandika okutabuka. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne banduka ne bagenda gyali.
era ne bamugamba naayita kati ekigambo ittihamun awo tusobole kuyimirirawo ittihamu nabbi kyeyagamba ti hal tattahimunahu ahada mulina gwe musuubirizaamu mukola ekibi mulina gwe musuubirizaamu ittihamu ku ayinu ekkirizibwa okuteebereza mathala sengamba ndi wa kyalaani nga ntunga ekyalaani bulijjo mumanyi ku kino ekyalaani ekinyigirirwa ebigere kakati mungu nampa sente nengula ekyalaani ekyamasanyalaze nemujja abantu basatu omu naga ti oyina nekyalaani kitunga wakiguze wakidi bannange otuyiseeko n'atambula n'agenda omulala najja n'agamba nti seeka barakallahu katonda akuteeremu omukisa webale gula kyalaani oyo n'agenda n'omulala najja n'atunula butunzi n'agenda senga ekyalaani ekyo nziramu nenkiteeka bwe nekisirira oba tekigana okutambula eyasoose okukungiriza yaba yankubye ekiiso ankungiriza tansabidde kati oyo gwe bagamba okunaabira naye okunaaba kwa ngeri nnyingi tujja kulaba essaawa zino okuyita munno omugambe wankubye ekiiso naabira mulwana bulwanyi nze nkukuba ekiiso oyakundoga buloozi ongamba nkunaabira ntya kati obusiraamu buyina engeri gye butugamba waliwo kyebayita suulu ekintu ekifisse ku kyokulya kya munno obanga amazzi oba okunaaba mu ngalo gasobola okuyamba ago amazzi ebintu ebyo biyina engeri gye bivugamu naye nga bituufu mu busiraamu bw'ekitiibwa nga bituufu nnyo kakati kiki njagala otegeere lwaki anaaba n'atereera nti shaitaani eno eyina empima gyepimamu nakugamba nti minzaani epima musisi si empima ennyama shaitaani esobola okupima olusu lwo gwakubye ekiiso era ne luyingira mwoli ng'ekiyina okuvumula ate lusuulwo okuyingira munda oli lujjanjabe nga ye bitunaaba tukirabye insha allah wadde obudde butulingidde empinga ebigambo bino bizito bitulema okumalayo naye olwokuba nti twagala tulina engeri gye twagala twejjeko ennaku bwe nali ntandika okusomesa nakugamba nti maswaibu dduniya emitawaana gy'ensi eno netukisiŋŋana mu kisiraani netusiŋŋana mu kikolimo netusiŋŋana mu bala mitawaana allah gyakuleetera tusiŋŋana mu kiiso neŋŋamba kantandike n'ekiiso naye byonna tujja bimalayo biizinillah tulabe ekisiraani kyekiriwa mu busiraamu ekitali kituufu kyekiriwa tulabe ekikolimo kyekiriwa tulabe eddogo lyeririwa tulabe amajini gegaliwa tulabe lubaale yaliwa abantu tulemeddwe tunaalemu okuyingira ejjana oyinza kumanya bukya bwofunza kigambo lubaale kyebayita kariinu nookyejjako nga tugenze kusamira fundikira ebigambo bino nga mpanjagira allah ekitiibwa atuwa obukkakkamu n'embeera ennungi tetunoonyaamu bulombolombo tunoonyeemu kugasibwa tubeere nga twagalana tubeere nga tutegeeragana tubeere nga tusiima ebitusomesebwa baagala nnyo bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh